okusoma kwa kabi naye wa social capital etuza atasoma ne yasoma full figure akola ne Senkubuge program eki paradigm shift era wewe ulira ngo otandise ogamba enze bya TikTok by'abaana bato osigadde already osigadde kitegeza kati gwe waliwo byolese kubanga buli muntu at one time oyina byojjo okweresa tugenda mu virtual world ng'okwata zino glass no yambala notuuka mu New York wetudda mu Sweden bakola test emmotoka eyeevuga yokka computerized n'omuntu gyavuga ne balabe abantu baali ba debating nga bagamba nedda mugenda tujjako culture yaffe ey'obuntu ey'okumanya era biki ne bagiteeka ku test results ezaakomawo ng'emmotoka evugibwa computer tekola mistake tebongoota tetunula ku bbali tefuna simu tebeera distracted in simple terms ebintu byekola human being tasobola bikola which means it is preferably better okuba mu mmotoka eyeevuga yokka than human being gyakola ki gyavuga nkugambye eya computer togisuubira nti ekutte essimu simanyi etunulidde omuwala awamabi n'asala simanyi ani agiyise no etuuka mu time oteeka mu test address olwo shift zitandise najja nga nyinyonnyola abantu ku paradigm shift era nga baseka bagamba isimu akasuku agamba isimu oyagala akagambaako paradigm shift naye ngaera bakitegeera bakasuku naye nga abantu abala tebannakitegeera bulungi kyembategeeza paradigm shift ebeerawo buli myaka 10 naye senga kakutanda shift eyo neekuleka step oba osigadde engeri gy'osigala tomanya every 10 years wabeerawo shift mu music mu film mu camera mu journalism mu teaching mu governance every dimension of the world or country mubeeramu shift ebintu ebimu olusi ebyali nomo bifuuka abunomo ebyali abunomo ne bifuuka nomo ensi zonna kati mu Uganda ekyo mutandise experiencinga tuyina paradigm shift ate omulembe guno Katonda nagukolera shift yaagwo nagukolamu ekiteekawo shift okugeza ati TikTok eyo paradigm shift kati woowulira obwongo nga bukugamba muliti ze sana kuba ku TikTok ng'omanya shift ekulese osigadde olwo kye bayita nti buli kintu omanya at one time oyina ekintu kyojjo tuuka okyenenye technology gwe tuyina today we nali Sweden ne bakwano bange twagendako mu institute emu ne batugamba professor Sweden yali developing the technology nga yakakozesaako nga 2 to 5%. Bogenda mu Europe today mu 5 years from now ogenda preferring amannyo ge bateekamu obuteeso okusinga gano agalimu aga God. Why? Anti-shift bugendo abe ba Americans amannyo ge bakuteekamu obuteesi kati gano aga sikulu tegavunda tegalwala teganyenya balisibamu omulundi ogwo kakati omuntu ajja atuuka n'agamba ate gano Katonda geyampa gafuuka ga yero galwala gannuma kati abantu bagendanga kujja nze nalaba ekigere mu Sweden senga bakutemako okugulu batulaga ekigere ekiri man made wallahi mu myaka 10 ti okutawana ne kuno okugulu okugenda vaako ate ko kulume ojjalaba nga abantu bafuna nnyo ebintu ebiri man made kuba kuline kusensinga nga wolaba omukono guno nga wogulaba ne guli we guli shift anona kunyonyola paradigm shift mu Sweden bakola test emmotoka eyeevuga yokka computerized n'omuntu gyavuga ne balabe abantu baali ba debating nga bagamba nedda mugenda tujjako culture yaffe ey'obuntu ey'okumanya era biki ne bagiteeka ku test results ezaakomawo ng'emmotoka evugibwa computer
tekola mistake tebongoota tetunula ku bbali tefuna simu tebeera distracted in simple terms ebintu byekola human being tasobola bikola, which means it is preferably better okuba mu motoka eyevuga yokka than human being gyakola ki gyavuga. Nkugambye eya computer togisuubira nti ekutte essimu, simanyi etunulidde omuwala aw'amabi n'asala, simanyi ani agiyise, no, etuuka mu time, oteeka mu test address, olwo shift zitandise. Kati eno mu Uganda ne shift nazo muzirabe mu many dimensions. Education, we are in a dimension of a shift where okusoma kwa kabi naye wa social capital etuuza atasoma neyasoma full figure akola ne Senkubuge program eki paradigm shift. Why? Because TV yetaaga attention, full figure has the attention, Senkubuge has the knowledge. Kati bakola wamu, eyo ye shift. Edda ng'okisangawa nti just because oyina social capital tiye noteka abantu under threat lumbuye atadde wano government ku threat wano mu COVID by social capital teyasoma, si professor, talina kintu kisomere naye nga engeri gy'annyonnyola ebintu obulimba bwonna bwabitekamu, but they were sinking in deep mu bantu. Shift, abantu tebakyalinda bintu ku TV. Olaba omuntu nga yakola TV nga NBS nanyini wayo Kini Kalisa ali under a lot of pressure because ebyo byonna ebyuma byeyagula nti abaana batambula na busimu wano ne buguni, embozi gyatuma bakeizi bagende bagireete bagiteeke ku TV bagirago regular ebate natuukayo nga yatambudde dda. Paradigm shift, you must embrace it. Era weweewulira ng'otandise okugamba enze ebya TikTok by'abaana bato osigadde already osigadde, kitegeeza kati gwe waliwo byolese kubanga buli muntu ati one time oyina byojja okweresa. Tugenda mu virtual world ng'okwata zino glass noyambala notuuka mu New York wetudda. Bwe mugenda mu zino games musangayo ebintu by'ovuga n'oyingira mu mazzi byetulagamu. Kati it is better you prepare your mind nti there is a paradigm shift. Keegeza neekuleka be pa kweko kaddiwa si kwe kuno. This is biology. Yes, but okaddiira ddala kweko n'otuuka kagama. For instance today senga osanga omuntu nga takwatanga ku smartphone ne waba uncle, you have a very big difference between you ne uncle okuva ne ku mbozi. So long as agamba ti nze buno obw'obupeesa bwe mmanyi vakuona ayina eyakapeesa naye n'ayina n'eri naye so long as okuva simu za smartphone wezajja togikwatangako wasigala. Lwaki nkunyonyola bino byonna ebintu mu dimension ez'enjawulo? Look, basebatta we baali bayimba mu music bakatolu bwama nga bazanya theater. A shift came mu 2010. A shift from 2000 mu 2010 a shift came. Ndowooza walaba nnyo katolu bwama bano bonna basegawa nga bayingiddwamu amba Mariachi Madratandi Chiko nga waliwo comedy azze nga ayawo wakuwemula nga bano aba theater tebakyayogera nga shift emazukyuka nga abantu okuwemula bakunomalize nze ng'ekyandibadde shame ate kati kiri entertainment. Ontegeera bulungi ku paradigm shift oba okyasigadde mu katono. Stay put, Icuri and set. Kakati bakatolu bwamwe mwabalaba nnyo nga bakomplaininga ebyabuvubuka bawemula buwemuzi fetuzanya ebintu bitwala wiiki biri scripted, but the shift had rolled in a roller coaster. Shift yali emaze okujja eba Madratandi Chiko MC Fish Sinanyani mubalabye ebiseera ebyo era mwalabako shift ya karaoke nga Uganda yonna abaana baba baddamu nnyimba buli kiro olaba bu karaoke group karaoke eyo negenda kati ne wajja endala ne bakola comedy owowe mulaba wala ne beekola ebintu kati babadde bakyagiriko nga bakatolu bwamba bakomplaininga kati n'abagiriko kati nabo bawedde bali under pressure anti TikTok ezze
Miki wa second years asesa okamala tewetaaga kusasulira ate genda tuula mu comedy store nedda Miki akusesa 24/7 oba ova ku Miki notta ku Chakala Sipito kano ogenda okumala nga ne bwogenda mu comedy omaliriza ato olaba Bulisha Kasi Ashipopi Miki Sims Fane Chakala Sipitoka every 2 seconds. This is a shift. Gezo sigale nga tojiriko owomi okoze eki owomi okukaddiwa kwe kutya kwe the shift sokule koyinza n'okuba mutono okaddiwa. Yes, bantu bangi nnyo muli bakadde naye nga temukimanyi obukadde mumanyi buno. This is biology. This is biology. Naye oli mukadde mu ideology. Kati wokaddiwa mu ideology ate oba wakaddiira ddala. Because this is just biology. Yes. So, shift zino wezijja za affecting ebintu ebisinga. Mukuzanya filimu, mukupresent ya ku TV. Look at the old system eyaba TV presenter. Kati waliwo mpya. Basi n'ekipumpu ne sawa namba ku TV. Bakalera. TV eri under pressure between CV and social capital. Udero bwokola TV kachapizo ne yasoma diguli oyagalani. Bwoba ne radio. Amoti ne yasoma journalism oyagalani. Ojja kugenda okwekanga nga ne bwoba wasoma nga toyina social capital oli mu buzibu. NBS yagoba 10. Genda. Twagala ina social capital ayongerayo NBS. Kitegeeza beta ag'omukozi nga ina social capital such that Sandra Liyani wanyeenya akabina alumala nga kakiripu akateeka ku page ayongereyo NBS mass. Am I loud and clear? Kati we nakyali mu old system. Simanyi ndi mukulu. Simanyi banda babatya. Okaddiwa mu body oba mu brain. It is two way. Osobola okaddiwa mu brain nobeera muto mu body. Oba the vice versa is true. Oyinza okaddiwa omubiri naye n'osigala ng'obwongo buto. Ku byombi oyagala ki? Be attentive. Listen carefully. Oyagala ki ku bibiri? Kubanga goyinza okuba mu bbanga lyonna olwanyisa biology. Okiwulira n'odduka mu jimu. Jimu nnungi ya health. Naye n'olyanga amabere sigako n'oyagala bagateekemu awo wonna olwanyisa biology. Not ideology. Kirungi nnyo olwanyisa ideology. Kubanga ne wogwa kasitokaddiwa ideologically. Ne wobeera ne biology.